Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for your kuberanga ogoberera unawosinzidde okulaba Focus TV ekyokola kyamaanyi okusaba tana bakusubscribinga. Please subscribinga tubenga tufuna information esigira ddala obulungi era information eyo gitukasa nti buli muntu enetazo okubanga ajimya. Walero ngoside story ey'omwana mulenzi yamuyita mwana mulenzi Moses Anguyo. Moses Anguyo no yafande musirikale wa prison eyekiboga eyavudde mu mbeera natta banne balala basatu. Story eno ya breakingibwa some 2 days back, naye njagadde kulaga ebipya oba bwino omukusifu ali ku story eno obulanga bino byonna bibaddewo. Waliwo abakulu abali ku scene, yes, abasobola okubeera nga bafuna information eyebuziba etagenda ku kamera wabula atenga Focus TV tugezezaako kubantu gisima okusinziira ku bantu reliable sources eziri around Kiboga prison. Tujuke tugane nti story eno ya breaking bwati omusirikale yava mu mbeera oluvannyuma lw'okumusanga bakama abe okumusanga ku simu ye story etambula, naye mukama we okusanga ku simu si kyekyo, si ensonga lwaki omwami ono yavudde mu mbeera okutuuka okubanga atta abo abamukulira. Okusanga ku simu osobola okwetonda, okusanga ku simu okuleka nga ate oli akkulye, okusanga ku simu okuleka nga oli akusuubiza manya maybe ngenda kugoba. Kati waliwo ebintu ebiva emabega ebijja bizimbibwa oba ebizimba obusungu bw'omuntu okutuuka okukuba bannaamasasi battirawo si kya bulijjo. Kino tujuke tulabyeko ko bodyguard bavudde mu mbeera ne batta bakama baabwe, abakozi waka bava mu mbeera kya omuntu atabuka nga ne obviously twayogerako ko ku mwami eyatta yatta mutabani we ndoza abafusi mutabani we kuba yali amwagalira omwana ow'obuwala. So tekiba ku incident esooka, kiba ku incidents ez'enjawulo. So ebyama ebyo tubirina. Waliwo essimu yenakubye ey'omwami omu ali Kiboga eyo eyampadde story entuufu nga bwe yabadde nabiki ebyaleetedde omwami ono okubeera nga ava mu mbeera. Kasobola video eno abatagiraba kikanga 3 then tukomewo ne bwino ku ebyo ebipya ebyakazuuka ku nfa y'abantu bano ne afande Moses Anguyo kye kyamuviirako okulaba nga ava mu mbeera. Tuva ku Focus TV. Abatiddwa kuliko Hope Catherine nga yamyuka osi w'ekkomera ly'Ekiboga, Bright Akshuri nga yamyuka Hope Catherine, Bepone Sarah Ayebari ng'ona abadde mukyala wa osi w'ekkomera. Bino biguddewo ku ssaawa nga 4 ez'akalasaamayanzi ng'abasse musirikale w'ekitongole ky'amakomera Moses Anguyo. Abeerabiddeko n'agaabwe batubuulidde nti Anguyo bannazze abafubutula okuva mu kisaakaate ky'ekkomera munda nga bw'awandagaza n'amasasi nti era atwalidde eddala obudde ng'abayigga omu ku omu. Nenda bafande Hope nga jadduka n'afande babiri, afande Anguyo nga ajja abagoba. Esasi erisooka alikubidde wabweru nga nyimiriddewo n'ente zange n'ayingira munda gye baddukidde jakubidde afande Hope amasasi abiri agamutiddewo. Afande babiri n'agwa kava wansi mu kimeeza yetamulabye ati abadde afuluma n'akuba eddala wawese ensonda bw'ati nze nenyingira okunoonya ekibaddeyo munda. Sanze Hope ng'amaze omukuba amasasi mu ttooyi ng'agudde okukwatako nga Hope mufu. Atambudde wali ku kasubi n'ayolekera eno toilet eya public naye ng'agenda akuba amasasi ate agenze ng'ayogera ng'agamba magye gaani. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Beini agamba nti basobodde okukakasaako abantu 3 newankubadde ng'abatuuze balumiriza nti Anguyo baamulabye ng'alina n'omwana omulala gwatta. Abantu 3 baafwe balusuddemu akaba nga mwe muli Assistant Superintendent of Prisons Hope Catherine ono abadde omumyuka wa officer in charge, ne mubeeramu principal officer 1 Akisuri Bright ono abadde namba ya 3 n'omukyala wa OC Ayebare Sarah naye teyalutonze. Akubye abantu 4 omuli omukyala, bakyala 2 n'omwana n'omwami omu. Anguyo olumaze byakola ebyambalo by'abakama ababyenyamudde nassaako kakokola tondeka nnyuma nga n'emmundu yasoose kudduka nayo wabula oluvannyuma n'agisuula. Mbadde ndi wano nga naakatuuka ku mulimu
nga ndi mu kufulumya bintu byange nzo okulaba omusirikale nga ava eno sayidi z'ekyemmanga ng'ayina emmundu n'atuuka wano ku kkubo n'endaba ng'asumulula engatto ng'azigyamu. Najja n'ayingira mu dduuka lyange n'asikamu empale n'adduka. Kuno kulabula eri abantu ntono omusajja yadde emmundu yagisudde gy'abadde gye yakozesezza okutta bane naye ffe tukyalowooza nti musajja akyayina asobola kukola obulabe era yenna n'amulaba agezeeko okutegeeza poliisi. Ekiviridde Kanguyo okunyiiga bw'atyo bakama be bakyakyewuunya wabula nga waliwo ebyogerwa nti ono basse babadde mu kulawuna bannaabwe ne bamugwikiriza ng'ali ku ssimu ye eya sseereza awoomerwa mutimbagano kyokka ng'obudde bubadde bwa kukola nga wano mu kumunenyaako akannyamberege we katandikidde. Kyokka waliwo abalowooza nti poliisi teyakoze bwangu bwetaagisa kujja kwa Nganganguyo mu kiseera ebyasi we bibadde byesooleza. N'agenda ku botiki n'ajjayo engoye era ku botiki asuddewo enga. Ku dansi asuddewo bino ebijampa byabwe n'ekisaati. Ng'era tebadduka kuyamba bannange poliisi erwawo nnyo. Omuze gw'abasirikale b'ekitongole ky'amakomero okusiiwuuka empisa tegutera kusangika era nga Frank Baina atubuulidde nti baagala okutegeerera ddala oni ekimutuusizza ku kino okwewala embeera ng'eno mu biseera eby'omu maaso kubanga bulijjo akabi tekabula musombi kimbagaya yakasombera abalama. Kati yiyo story ebadde etambula ku TV, etambula ku social medias, etambula wonna. But tuyinza okwebuuzaamu nti obusungu Afanda Nguyo yabugjeewa. Ekisookera ddala okusinziira ku mawulire ag'ekusike oba mawulire ag'omunda, Afanda Nguyo ono abaddewo ebbanga ddene nga asaba okuwummuzibwa bakama be, asaba transfer akyusibwe ave ku prison y'Ekiboga agende ewalala ne bagaana. Bakama be baggwanga limu Bakiga mbu olw'okubeera nti hayirake zino ezawaggulu ebiti bino ebyawaggulu lankisi zino ezawaggulu zirimu Bakiga nti mu nkola y'emirimu mubaddemu obusosoze. Obusosoze buno nga bunyigiriza amawanga agamu. Kati omusajja w'engulu Anguyo w'engulu. So bano bakulembera oba tribe emu babadde kigambibwa mbu babadde basinga nnyo okufevalinga bali bannaabwe. Ekyo kimu. Then era mu kitambozibozi ekitambula oba mu ebyo ebyama ebimu ku ebyo kwe kuli n'ekirala nti Moses Anguyo ono okyokusaba okukyusibwa okusaba transfer n'egaanibwa bakama be atuuka n'eyekyawa tukkirize tugaane omusirikale yenna okusaba transfer aba ayina byasinziddeko okulaba nga tebitambula bulungi. So kati oluusi abantu abasinga tutwala ebintu oba endowooza z'abannaffe slightly tuzinafuya tuzitwala nga ntono. Kati omuntu atuuka ekiseera n'anyigirizibwa ekimala bagamba nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ejja omusaayi. Omwami ono atuuse ekiseera nga asabye okuweebwa transfer kigaaniddwa bakama be. So kino ky'okumusanga ku ssimu yabadde nga kamasu oba kabadde nga emmanduso eviirako okutabuka okukola revenge. Ekyokusatu Mwami Anguyo Moses ono waliwo tujjukire nti prisons wewali wateebwa abantu bali ku remand kooti bye yasalira edda bwe batya b'ekika ekyo. Prison togendayo nga wakaza musomo wakutuusize ya osooka kutuukira ku poliisi. Osooka kutuukira ku police station then waliwo ebbanga eriyitawo ne bakutwala mu kooti. Kooti bwe gamba nti bamutwale asigale ku bamutereke bakuterekera gye bayita prison mukomera. Omwami ono abasibe babawa kye bayita ka commission. Abasirikale abatutta abasibe mu field katugeze ng'okulima mumala babangi ku motoka nga batwaliddwa okuzimba, batwaliddwa okulima, batwaliddwa okuteeka mu mafaamu, batwaliddwa okukola emirimu gino egy'enjawulo. Kati Mwami Moses Anguyo ono mbu abadde agoberera nnyo abasibe bano okugenda okukola emirimu egy'enjawulo. Naye nga waliwo commission alina okufunibwa ku baami bano abagenza okukuuma olw'okuba tibaddemu ka tribalism
atuse na yatukambunga agamba tafiibwako ne ka commission kanu tekamuweebwa. Mbagambye nti amawulire genfuno bagemba wa gekusike era gava ku muntu ali munda ennyo mu ludde eyo ku prison. Kati olw'okujja nga yeemulugunya mu ebyo nga tebikolebwako, omwami yagasse obusungu bwonna okulaba nga akuba bakama ab'amasasi. Ate era osi yayitidde watuno nti ye teyabadde oba teyamulabye mu kaseera ako bwe yakoledde ekikolwa kino, yabadde taliiwo. Weekusanga emmotoka erimu omukyala Catherine n'omwana bye yasoose okukuba. Kati ono afande omulala yazze kutaakiriza, deputy osi yazze kutaakiriza. We yamulabye n'ajjukira nga naye ateera ekiruyi weekiri nga naye amwinako ekiruyi era n'amugoba amasasi agasukka mu 3. Omuntu okuba omuntu amasasi agasukka mu 3 nga talina kisi kyonna buba busungu bwa nkukulana, buba busungu obuyitiridde obuva ku mutima obuva ku ggumba. So ye story eyo entuufu nga bw'erina okuba naye nga bwe nabadde mbagambye nti tuba tufunye omukisa tujja kugenda tufune story entuufu nga bw'erina okuba ng'egobererwa nga bw'erina okuba nga bw'eri, naye nga kitalo nnyo eri abagenzi abaafudde ebattiddwa, era kitalo nnyo okubeera nti nno poliisi ebitongole ebikumi by'eddembe ate era bye bivuddeyo okulaba nga bisiiwuuka empisa okutuuka ku linessa okutta abantu ab'enjawulo. Kati kitegeeza ffe omuntu ow'awansi atalina wadde akambe obwerinde obuli luddawa. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaasire tusabe Mukama emyoyo gy'abagenzi agiwummuza ekisa, ate era tugumya ne bafamire ye tusabe Mukama abagumye so that mumanyiira ekikangabwa kino ne ba neighbors abantu b'ekibuga mu tawuni awo kusaza. Tusaba Mukama abagumye because otuuka ekiseera ng'olinamu kutya okwo nti n'olaba omuntu alina emmundu olaba nga oli eyakutte banne n'abatemula. Tujjukire nti ennaku zino abantu badde basembedde nnyo abasirikale nga tebakyabatya nnyo, tebakyalina that fear ng'egenda eggwawo. Ne kati esobola okudda olwakino nti omuntu bw'ava mubeera natta abantu, so lwaki ate omuntu alina emmundu mwe atomutya? Otherwise yenze Ade ku Focus TV, thank you so much wenye okubeera ng'olaba. Katukkirize tulisikane mu video ezijja maaso awo nga tukyaza abantu ab'enjawulo era nga tudisikasinga ku ebyo era bigenda maaso mu ggwanga tu Uganda. Mpeera video eno subscribing ku Focus TV, jwe like commentinga tubeere nga tubaako ku ebyo bituwayamu ffenna. Ayagala okukola interview naffe ennamba z'essimu kwe ziri ku screen tunoonyeeko tube nga tukwatikana. Otherwise nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bakugamba nti bawe omukolo gwo bakuwe service ezisinga obulungi, bakuwe service ezikola omukolo ennungi. Gamba ng'okutimba okuwa ebifaananyi, juice, cake, entertainment, kyoyagala kyobagamba nti wano mba munkwatira bwe kuwa service ezisinga obulungi. Ne baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti beeyune bakolere bakuwe service ey'enkoko ey'ennyama okuva ku akato mpaka ku weeks 6 oba ne kilo 3. Otherwise tukuna leero katusingane mu video ezijja maaso awo. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi